Of course n'atunnyonnyola ebyamutuuseeko byonna, okugulu kwe basibye kwe baggyeemu fragments, kubanga bwe bamukubye ekintu kye bamukubye kye tukyanoonyereza naffe naye nnyini kyatannategeera, ekintu kye baakubye kye tutannamanya, fragments, obupapajjopapajjo obwo ne buyingira mu nnyama. Era ekirungi nti kaakati batukakasizza n'abasawo nti tebwagenze mu magumba, era basobodde okugenda nga babunojjolanojjolamu. Twebaza abasawo omulimu gwe bakoze, era twebaza n'Omukama Katonda eyataasizza, kubanga ekintu ekyo kyonna kye kiri singa kyayabikidde ku bitundu bya waggulu eno, fragments ne bugenda oba ku mutima, kibumba, kataago, oba n'okwabikira ku mutwe, ndowooza sitole yalibadde endala olwaleero. Naye ekirungi nti ali mu mbeera gy'ogamba nti Mukama yatutaasizza. So twebaza kwebaza abasawo omulimu gwe bakoze, wamu n'Omukama Katonda okutaasa obulamu bwe, okuba nti mu kavuyo ako ebintu bingi byalibaddewo. Mwalaba, muze mu biraba bingi bwe bibadde. Benazir Bhutto owa Pakistan, kintu kyabwatukira ku mmotoka ye bwe kityo, teyadda ngulu n'okutuusa olwaleero tebatubuulira nga kyali kye era niyakikasukawo. N'abalala basangiddwa mu bintu ebifaananawo ebyo. Wano ku Bulange, omusajja bamuyitanga Ramadhan Magala yasasira amasasi mangi bw'atyo mu bintu eby'olubalaato. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye abali bazze ku Bulange wano ne bafa. Abalala nga bya Mukama, n'okutuusa kati atambulira mu kagaali. N'abalala situjja kubamenya abafaananawe. Tugamba ebintu eby'effujjofujjo weebityo ebikolebwa state bikulaga embeera ey'obulabe gye tulimu, nti obulamu bwaffe kati babutwala ng'ekitagasa. Obulamu bwali twaliddwa ng'ekyatika, babutwala ng'ekitagasa. Kubanga omuntu bw'abanga yabadde ava ku mukolo buli private gutasukkamu bantu 100, atambula ddaka, n'otandika okuteekawo embeera ey'effujjofujjo eyo. So enkola eyo ey'abatamanya ŋŋamba etadde obulamu bwaffe mu matigga, nti essaawa yonna state ekola effujjo ne likuviiramu akabasa. So mu lufunze waliwo kye bayita mu lufuutifuuti state inspired violence. Kati gye tulina state inspired violence, nti yabadde akubye lukuŋŋaana, oba nti kino kye yabadde ne bwe luba lukuŋŋaana ne bwe baki, kyetaaga kuba bibwatuka bwe bityo biveemu okulaba okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga ne ku bulabo bw'ekika ekyawaggulu. Ekisembayo kwe kuba nti poliisi yayogedde ebigambo eby'obuswavu. Enanga twali twamumanyiira obulimba bwe, enanga twamumanyiira obulimba bwe, naye ate Kituma yayiseewo, kubanga at least enanga yalibadde amala odowooza okwebuuza n'ekibaddeyo n'okulaba, n'agamba mutuweemu akadde tukyanoonyereza. Naye ono alabika teyalinze na kumanya ki kibaddewo, n'abwatuka n'ebigambo, naawuza simanya yabadde ava mu mmotoka ne yeekoona, n'engoye ne ziyulika, empale n'eyulika okutuuka bwetyo, yeekoonye ku kiki ekyo kye batatubuulira. Tosobola kubalaatira ku bulamu bwa muntu okutuuka awo. Kituma ne bannaabwe ne mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okunnyonnyola eggwanga kiki ekyabaddewo, bateekeddwa okwetonda eri eggwanga n'okugamba nti eggwanga tebateekeddwa kulifuga bwe batyo. So y'embeera eyo ya criminality inspired, orchestrated by the state orchestrated criminality and violence is the biggest challenge we have today. Yes. No, you see, kyotookedde okumanya nti abakikoze bakikolera mu kutya.
Museveni watuuse ne gavumenti ye batya n'ekiwojjolo batya n'ekisiikirize kyabwe batya buli kiramu so ebyo babikola out of fear nga batya abantu because omuntu atakolera mu kutya yali badde nga tayinza kugamba nti atangira omuntu atambuladde ewakaawe budde bwakawungeezi yabadde agenda kuwamba gavumenti yabadde agenda kukolaki Museveni yagenda n'akwata abantu baffe 36 n'abajja ekisuumu naga nti baali bagenze ku training mu bikolwa bya butujju ne bamenya n'amateeka gonna ag'ensi yonna ne bamenya East African Protocol ne treaty ne bamenya amateeka agakwatagana ne extradition ne deportation ne baleeta abantu baffe ne babagulako obusango nti baali bagenze ku training mu bya butujju naye okutuusa olwo tubabuuza baani abo bali bagenda ba training tebabatubulira nti babakwata so bino byonna tubibaleetera okulaga nti Museveni atya n'ekisiikirize kye kati bw'akiraba nga kimugoberera agamba ani ono antambulirako so ebyo bikolwa byakutya bya butiitiizi so si ffe nti tutya ye mutiitiizi namba emu kaakati akola okutiitiira okw'ekika ekya waggulu era obulabe bwe tulina ng'eggwanga si bwaffe abali mu opposition ng'abakulembeze obulabe obuli eri eggwanga nti bwe muba ne pulezidenti ng'akaddiye mu bukulembeze ng'akolera mu kutya agenda kukola ebintu ebyobulabe eri abantu bingi kyekyo kye twolekedde ng'eggwanga ebyobulabe bye bagenda okukola ku bannayuganda bingi obulamu bw'abantu bubeere ng'ekitagasa kano ke kabonero akakulaga nti akolera mu kutya era agenda kukola ebyobulabe bingi nnyo eri bannayuganda olw'okubanga atya kyenkugambye okwata otya abantu nga mulimu ne personal assistant wa Dr. Besigye Ronald Muhinda gwamanyi obulungi nti musajja nabali abalala bonna sigamba nti bo bali kuba kulimino bali awo ne personal assistant wa Dr. Kiza Besigye na kati ngo bumwala bali bakwata n'omukuumi wa Honorable Bobi Wine owekitiibwa Bobi Wine akireewo kivumbi n'ogenda n'omuyoola n'omutwala mu General Court Martial namugamba nti bano bajenizi simanya gwocoordinating abajenizi gwokola bino gwokola biri akolera mu kutya ebyo byonna byolaba obunkenke bwatadde ogenda wali ku City Hall olaba road block kati wone kubo balizibye tebakkiriza buli omu aliwo kutya so bwebeera ne gavumenti ng'etya abantu beekulembera eggwanga liba lifudde liba mu bulabe so yembeera eyo gye tulimu kaakati ezo ensonga ekibiina kya NUP kigenda kuzikolako naye ffe ng'abakolagana nabo tuliredde okukola kyonna ekyetaagisa mu mbeera ey'okwerwanako of course tuyina enkolagana yaffe gye tutambuliramu nga abalwanirira okulaba eggwanga lyaffe nti litebenkera okuliribaleetinga so mu nkolagana eyo ffe tuli beeteefuteefu okubaako kyonna kye tukola okulwanyisa effuga si ku lwa Bobi Wine si ku lwa NUP naye ku lwaffe ffenna ku lwa bannayuganda ffenna kubanga embeera gye twolekedde ekituuse ku Bobi Wine kikyasobola okutuuka ku mulala yenna mu Uganda oba oli mukulembeze wa waggulu oba oli muntu wa bulijjo kisobola okutuukako olw'okubanga tulina gavumenti ekolera mu kutya etya abantu baayo etya ekisiikirize etya buli kimu